Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda ange mwenna abasiramu mwenna mbagalize birungi n'abatali basiramu mwenna mbagalize birungi mwezi guno gwa Ramadan tugumaleko insha Allah. Mr. Update achali mukosefu Mr. Update maule genfuna mugonvu nnyo and if the updates online page comes out to reach out to you okubango supporting Mr. Update mumbera jalimu, please don't hesitate to give the little, the small you can tuberenga tutasa muganda for Mr. Update. Don't hesitate to give the little, the small you can kubanga tumanyi bulungi kubanga tukimanyi bulungi nti muganda for Mr. Update atubereddewo. So if we come out to ask for any support, please come out and help. Nenkulisaayo baganda baffe mwenna ababadde e Washington DC. Thank you so much. Thanks a lot. Mwenna abadde Washington DC mukwekalakaasa okwabadde olunaku lw'eggulo nga tugezaako okusitula eddoboozi ly'Abannayuganda bonna mu bitundu byonna ebyenjawulo. Cause kino tukikola tuba twekalakaasiriza ne Munnayuganda ali Japan, ne Munnayuganda ali China, ne Munnayuganda ali India. So buli yenna yataninze up. Thank you so much. Kapalaga and the team, Patricia Namyalo, Karim Ntambi, whoever was there, please. Kabye Boston, thanks a lot. Mwebali kubanga mwatu representing nze bulungi. Next time insha Allah tugenda kubeera fenna Mungu anaaba akkiriza. Basebo ne banyabo aluta continua aluta continua the battle continues. Aluta continua. Tukyali mu lutalo, tukyali mu lutabaalo, tukyali mu kulwana. Naye kyetwagala obategeeza baganda baffe nti mu lutalo luno tulinamu tactics nyingi zetukozesa okugyayo dictator. This is a revolution. A revolution is a gradual process. Revolution tokera ku machano gamba nti boom Museveni tumujeko, Museveni leero asobola okuvaako, Museveni nkyasobola okuvaako, Museveni next week asobola okuvaako. Museveni kyolina omumanya gwe wonna wooli nti ssaawa yonna avaako kubanga afuga bannayuganda mu butali bwenkanya, afugira bannayuganda ku mundu, ku mudumu gwa mundu. So in a revolution anything can happen anytime. Tekikweyibaza nti enkya Museveni bukedde nga taliiko. Tekikweyibaza ekyo busobola okukya ku macanga nti buhabulwa saba bandimwe si president. Okitegeera era tugenda kiggusa anytime from now, tugenda kiggusa mukitegeera. So bannayuganda internet ino mugiraba, internet eno eri complex nnyo. Internet ye Uganda eduka speed. If you don't catch up with the internet ekuleka. Internet ye Uganda fefe kaba national internet platform aba people power abagezezaako catchinga ne speed yayo. Naye bantu bangi internet ye Uganda bewandudde ne bagenda nga bakkiriza mu bulungi ne bagamba Uganda yeegaanye. Bantu bangi mulabye badumba, mulabye bano bagundi, mulabye bano bani bano ono gundi ono kanzije mulabye badumba bajjaawo nawo week emu ne batulabako nga batudivertinga from the struggle. Mulabye bano ono wennateeto ono simanyo ani naye najjaawo natudivertinga from the struggle, but we are still here and we are still on the cause. Museveni alese ebintu bingi naye we are still on the cause. Akitegera. So amaanyi gano ge twatandika nago, we have to keep the power on. Amaanyi tusigale nga gegamu. So webukedde olunaku lwaleero nga n'ebintu bingi nnyo ebyentambula mu bwongo. Naye kye mulina omanya nti ekyaffectinga Buganda Kingdom
affecting Uganda at large. If we don't have any peace in Buganda Kingdom, Uganda cannot be at peace. Believe me yet. Believe me no. If we don't have peace in Buganda Kingdom, Uganda cannot be at peace. How? The tax base of Uganda, 90% is constituted in the Buganda Kingdom. Kati mu Buganda monna kasitambera mu akasamba tuko. Kasatubera mu nensasagge mu Buganda, Uganda tegenda kuba at peace. That is why Museveni mu kwekalakasa konna okubeerawo. Wemubanga mwekalakasiriza Kampala, Museveni ajja nabba kuba mizairo. Ajja bba kuba ne zimiji. Ajja gamba mujjeyo zimiji tubakube tuboche. But because nti abaati ebiddako n'ekyo abaagala okusalawo. Kubanga income yonna omusolo gwonna gwe babba gonna guva mu Central Region. Most of it, 90% guva mu Central Region. Kati Museveni abatayagala okwate wano wajje ettooke, wajje sente ze babba. Okitegera? So we have to make sure nti Buganda Kingdom and Buganda as a region wali settled. Naye ate tewagenda kuba settled nga twetuddeko. Tekijja kusoboka. Buganda Kingdom ne Buganda region tejja kuba settled. Central Uganda tejja kuba settled. The capital city of Uganda tejja kuba settled. Nga tuyina abalyolyomi, tuyina ababbi, tuyina abafere, tuyina abanyazi. Abetolodde Kabaka wa Buganda, Ronald Muwenda Mutebi, His Highness, His Majesty. Astegera. Basebo ne banyabo. Tukirize tugane nakutte ekifaananyi kino. Let me show you this picture. Bano, something is wrong with this. Bagemye omutanda. Bagemye Ssaabasajja Kabaka. Naye njagala mulabe ekifaananyi kino. Do I still have that picture? Let me check. I think I shared it on my Facebook. Bagemye omutanda. Never nage. Bana abasajja batufudde baje. I think I have that picture on my Facebook. Bagemye omutanda. Aha. Look at this video. Mulabe VDN. Look. Njagala mulabe VDN wetandikira tuba tutandikira wenyine wali kinyusi kyenjagala okwogerako. Omusajja yazze. Kabaka bamuleesaawo nga tamanyi na kumanya nti agenda gemebwa. Kino kikwasa ennaku. The Kabaka of Buganda, Ronald Muwenda Mutebi, tamanyi bigenda mu maaso. Basebo ne banyaba bali ku VDN. Otunira VDN nga bagamba nti bagema Ssaabasajja. Tunira VDN. Omuvubuka yazze n'amugamba era baatemyewo mangu. Omuvubuka yazze n'amulaga bw'ati. Omuvubuka yazze n'akutama n'amulaga bw'ati. Kitegeeza nti Kabaka tamanyi bigenda mu maaso. Ne mu video eno zi close up zonna ze baakoze bazikoze ku muntu omu ku Nnaabagereka. Tebaawadde Kabaka close up yonna. Olukwe olutta Kabaka luwanvu nnyo luli mu media. Kubanga media zonna ezabaddewo bonna ne babagamba obutafuna close up shot ku Kabaka. Media zonna ezabaddewo ku mukolo gw'okugema Ssaabasajja bonna babaganya okufuna close up shot ku Kabaka. Close up zonna ze bakoze bazikoze ku Nnaabagereka yo Silivia. Zonna nga gwe bazooming nga gwe baleeta. Tewabaddewo zooming ya Kabaka kumulaba mu face bulungi.
So kine ekintu kyonna kiri cooked whatever it is ekyokusanyawo Ssaabasajja lukwe luwanvu nnyo. Temuli any single shot nga Ssaabasajja tumulabako half nga Najjindo oyo utobale tumulabako half teri. Bassebo ne bannyabo olutalo olw'okutta Ssaabasajja Kabaka lukyali luwanvu lukyalanda. Bano abantu batutegeka. They are preparing us. Era we banamujjawo bajja bayo bagambe nti juzi bamugema n'omugema wano juzi. Bategeka Buganda, bategeka Bannayuganda. Saawa yonna Ssaabasajja Kabaka agenda kutondoka gwe wali. Batugambe ne juzi yazze wano mwamulabe bulungi bassebo ne bannyabo yazze ne bamugema. Cause media eno mwene mubanga temwafunye bifaananyi kuva ku muntu omu kubanga Mayiga alina okubanga yabagambye temurecordinga bannamawulire abalala ne babeerawo naye nga bonna bagenda bawa ka clip okuva ku BBS Terefina. Era natunuleka clip ka BBS Terefina netunuleka clip ka Bukedde. It is the same clip. This is not a mistake. Temusobola kufuna shots zezimu, zooming zezimu, adjustment zezimu, zi close up zezimu. All media houses bebayise okukwata ka video ka Ssaabasajja Kabaka ng'agemebwa tekisoboka. Newe bansobe tekisoboka. Bukedde fune close up yemu, adjustment zezimu, shots za BBS zonna zezimu ne za Bukedde. That can't be possible. Bana abasajja olukuluta Ssaabasajja luwanvu nnyo. Lulimu ba editors abomu muzibukedde, lulimu ba editors bomu munnamugoni mu BBS, bantu bangi nnyo abali mu lukolo okutta Ssaabasajja. Naye wallahi bigenda kuvaayo byonna. Bannayuganda bagenda bimanya. Ssaabasajja lunadika Muwenda Mutebi Kabaka wa Buganda tasobola kufa allergy tekisoboka. Allergy newe be kufuukudde skin fine. Tosobola kufuukuka skin kumala mwaka mulamba. Nedda tekisobokete. Ssaabasajja Kabaka has been ill okuva mu gw'omukaaga mwaka ogwedde. Oba weyatandikira okugonda. Ssaabasajja mukosefu. Oluvubuno lujjaawo. Kabaka abadde ku ndiri okuva last year mu Gw'ekkumi. Allergy kyeyo sebo Katikiro. Mayiga omufere. Mayiga allergy kyerumira omuntu emyezi 8. Allergy kyerumira omuntu emyezi 5. Allergy kyerumira omuntu emyezi 4. Amawulire gonna gali gagged. Era chances are high ndi NTV kyovula teyakoze jo live broadcast ku Facebook. Kireka babaddemu neggulire eryogera Kabaka ne baba stopping ne babagamba nedda temu kubanga kireka babaddemu neggulire eryogera ku Ssaabasajja health ye ne babagamba tembi broadcasting temuteekayo na live. Bassebo ne bannyawo omuliro twagukumye tetuzikiza. Museveni akimanyi nti bannayuganda twelabira mangu. Tugenda kwogera Kabaka ennaku 2-3 biveeko. Naye Kabaka agenda kufa nga tutunula bwe tuti. Kabaka agenda kuseera ffenna tulaba. Bakimanyi tugenda byogerako ennaku 2-3 byesonyiwe. Ekyo bakimanyi. Mayiga akimanyi tugenda byogerako ennaku 2-3 tubireke. Ssaabasajja Kabaka agenda tufaako. Teri muntu alwala allergy kumala bbanga ekyo. Mugende mutunulire ku Facebook. Wali ekifaananyi kyenalabye ekyakabuye Boston. Bamuwa obutwa. Era naye yamuwa obutwa amumanyi. Omunyambi. Naye wotuna skin rush ya Kabuye ne ya Kabaka tewali njawulo. Skin rush ya Kabuye ne ya Kabaka tewali njawulo. Ate kisoboka okubanga ne Dr. Lwanga yafuna skin rush eyo. Kyovula tebamulaga ku kamera anywhere. Omulambo gwa Dr. Lwanga tegwalabikako anywhere kubanga woba ofudde obutwa wozikira boti olususu lutaninga ne lupelinga n'ofuuka wa black olususu ne lufuuka so dark
ne utandika okupilinga off. Kati omuntu ate wabata functioning ngo mutima gusirise kiba kitegeza omubiri musayi tegucha yo chamisuwa. That means obutwa bugenda kusigalanga nga kati bobera bwagala kufuluma kubanga obate bukyetolera mu misuwa bwe buti. Kati bobera bwagala kufuluma chovula bobera kuchusa olusuno bobera mudugavu nyonnyonnyonyo nobera dark. Chances are high nti no mulambo gwa Dr. Rwanga nago the skin was rushing off. Skin rush right and so peeling off like how Sawasajja is right now. Waliwo akafaananyi kembadde nnoonyambala gewan Ssaabasajja Kabaka nga bamugema ne kalimu ene simu gye njokozesa wano. Pictures of Kabaka. Kankakebere wano. Kabaka tamanyi kigenda mu maaso. Kabaka tamanyi kigenda mu maaso. Omusajja omuvubuka yazze n'amugamba Ssaabasajja twagala kugema. Nga bamuleesa nga tamanyi. Kabaka vaccination. Ssaabasajja bamuleesa omugema nga tamanyi. Aha. Ekifaananyi kikino wano. Basebo ne bannyabo. Waliwo ekintu ekitambuzibwa mu Uganda kye tutannamanya. Njagala otunuulire ekifaananyi kya Ssaabasajja ekyo nga bamugema. Njagala otegeeze ekifaananyi ekyo. Omukazi, mulaba omukazi waakutte oyo ku bode. Mulaba omukyalo oyo waakutte ku bode awo. Mugyetegeeza bunye ekifaananyi ekyo. Ku bode awo akayiso we kalina okugenda. Mukiraba? Omukazi ku bode waakutte akayiso we kalina okugenda ku Ssaabasajja. Naye ate akayiso kali eno wansi ku bode. Kali wano wansi wano. Empiso akayiso kalina kugenda wano if you're vaccinating someone. Kati omukazi yakuttewo bw'ati. Akayiso we kali. Akayiso kali wano. These are all bones. Wannewe okwatawulira amagumba wano. Newe okwatawulirawo magumba tosobola kusonseka mu mpiso n'ebuliramu. Kubanga ka vaccination syringe ako nido kanido kalina okuyingiramu. Wano amagumba gali wala. Kino kinyama kyobola bakayiso bakakukuba ne kakuyingira muli munda mu skin mugundi mu skin ne kabulirayo wano. Naye Kabaka yakayiso bakamugemye wano. This is disturbing. Chovola omusajja bamulese mu public nga tamanyi na kiwagenda mukola. Chances are high the king wasn't vaccinated. Look at this picture closely. Omukazi oyo waakutte. Mayega mulaba aga tufuula abasiru. Oyo omukazi waakutte akayiso we kalina yingira. If you look at that photo closely. Akayiso kalina yingira mukazi waakutte we wali bode we bagema. Naye akutte akayiso akulaga ali kasonseke no wansi. And tetwalabyeko muntu yenna ng'alaga nti akayiso kayingidde Ssaabasajja Kabaka ne kamuggwera mu nga Ssaabavandimwe baali bamugema baatulaga nga akayiso kamuyingidde mu bode. Omukazi oli n'apipira n'opipira nga tasobola kajjayo simanyi eyita Dr. Diana ng'olaba ne byakola tabitegeera n'apipira okukasikayo. Tebaatulazeeko nga akayiso kayingira Ssaabasajja. Ekyo ekifaananyi ye shot gye baafulumizza eyo. Akafaananyi ako Mayiga ke yafulumizza nga atuyita baaje. Nti omukazi oli waakutte ku mukono ku kibegaabega empiso we ino yingira. Naye ono batulaze nti akayiso kagenze wano wansi wa bode we kalina yingira wano ku magumba wano.
basebo ne banyabo saba bandimwe ne mayiga we mutulaba kebirevu wetuti tetuli mbuzi never saba bandimwe tibo habulwa we mutulaba ko ebirevu wetu temutuyita mbuzi we mulaba ka video yako ka BBS njagala mudeyo mutuleka video ka BBS akola kuba clip je nina katandikirawo Kabaka teyategedde nti balina muleta mugema. That means Kabaka tamanyi kigenda maaso. Omuvubuka najja akutama bwati n'amugamba nti bagenda kugema bagenda kubaka isowan. Kabaka nga tamanyi. That means Kabaka's health yeralikiza nti Kabaka tamanyi kigenda maaso. Saba sajja obutwa kirabika ludde nabo mubiri ebbanga ddene. Obutwa kubanga omusajja abatolinze n'obulwadde okuva mu December bamuwuba Nairobi buli kaseera omusajja abatolinze n'obulwadde paka leero obutwa kireka bamutuuka ddane ku bwongo. Bantu mwetegeza. Yes, tino kwetegeza because this is Kabaka's health. This is the king's health. Buno, this is a critical matter. Basebo ne banyabo Kabaka tamanyi kiriwo. Kirizagana Kabaka tamanyi kigenda maaso abavandimwe bamuwamba. Mukimanyi nti saba sajja tasobola kubeera ku private call. Do you know that? Do you know you cannot ring the king direct ngawe nagamba nti njagala kugera ne Kyagulanyi kankubere president wange Kyagulanyi jogenda naye mugambe Mr. President this is happening obakale Mr. President ne mufuna kankubere chairman Nyanzi mugambe chairman enchobona asobokere magere njagala kugera ko ne president no gamba kale kankubere simu ngambe chairman enchobokere magere njagala kugera ko ne president Kyagulanyi enchana atuke magere nagamba kale kuba mu dakika 15 yogenda ye aina mu dakika 5 ozagenda kubera fringa njogera naye mwala babulungi mwenna Kabaka tasobola kubeera na private call mu mmotoka ya saba sajja mwatambulira amuvuga muvandimwe omujasi wa Museveni muvandimwe yavuga on the left side ku co-driver's seat kutuulako omusirikale omuvandimwe yabeerawo ku left hand ku co-drivers saba sajja Kabaka wobo manyo mwadde kabangali 5 nga zezimugobedde okumuwa security ye. Why do you need mo muvandimwe abere mu motoka ye? Why? Kubanga tukimanye motoka ye mwajibaginga muudiriza byonna bibanyumya bibogera mwajibaginga kale mukobe mukobaginga Kabaka tasobola kubeera ko yekka mu motoka ye nga tewali muntu mulala. Kabaka yasimuka tamanyi bigenda mu maaso. Kati bana abasajja bali mutaiti makinga buli wamu aleme kuba ko simu yonna aleme kuba ko na muntu gwayogera naye wenna wadde nogu kumubulya kigenda mu maaso. And chances are high Kabaka cannot talk. Kubanga at least wandi mulabye nga akola communication n'abamugemye nga kale ne waba yambadde mask at least omuntu olaba nga engeri ono amugema jamuwulirizamu at least wabeerawo ka communication oba namugamba kale mwebale kungema something like that. Kubanga omuntu wangema I've gotten my vaccine already. Omuntu wangema nchuka ne mugamba okay thank you naddamu you're welcome. Oba omuntu na wabata ulidde kubanga ejobo yambadde mask nagamba say that again no mugamba thank you no okay tewali communication na jolaba bazze bamukubi akayiso tumanyo abamugemye oba bamukubye butwa kubanga akayiso ka vaccination tekagenda awo so tetumanyi bayinza okuba bamongeddemu na butwa kubanga we bakubye akayiso ka vaccination kusawa sajja siwe kayino genda so tetumanyi abamongeddemu butwa we don't know bayinza okuba bamongedde butwa bamwanguya azikire man. Bana abasajja babi nnyo
Kabaka agenda kuserera nga tulaba kubanga saba bandi mwakimanyi tugenda kwechanga changa mwawe nako 2-3 byerabire bannange. Let's stick on the point. Sawa sajja Kabaka afulume mu gwanga agenda janjabwe naye omusajja bamumakinga buli omutayina. Kabaka can't breathe. Kabaka Ronald Mwenda Mutebi can't breathe. Kabaka tasobola kussa ali mu buwambe mu motoka ye babandi mwe batambuliramu cause omuntu obo mpadde security amvuga mu jasi ko driver otadewo mu jasi ne mu motoka bagaba proteka yo mu jasi jatula oyina kabanga litano zimugobera zona zabajasi okitege bam kwegamba Kabaka saba sajja bamusalako webati taina kyasobola kugera privately banna Uganda tetuzikiza tetusuula nanga wetusuulire nanga saba sajja Kabaka agenze kubanga ekisoka yasimu Tamanyi kigenda mu maaso kyovula Mayiga abayo nayogera byonna byagala tugamba kubanga Kabaka Tamanyi kigenda mu maaso. Mayiga abayo natugamba Kabaka alina allergy ate Kabaka amanye bigenda mu maaso gye bajja kubaya disputing oba mubuze Mayiga wayogedde bichebi Tamanyi kubanga how do you get to lie on my behalf? You lie on my behalf nganze simanyi kyogenda kulimba bantu kubanga Mayiga akimanyi bulungi nti TV zabale zigenda kulaga abantu ne Kabaka ngasobola biraba somewhere anyhow nga Kabaka asobola biraba in any ways nga Kabaka asobola biraba naye yakyogedde ekyo nti Kabaka ina alaje nga akimanyi nti Ssaabasajja tajja kulaba nga ali confident era he spoke out confidently nti Ssaabasajja ina alaje nga akimanyi Kabaka taina wajja birabira Kabaka taina wajja kulingiza na kulingiza kulaba Mayiga yagambe ekyabantu na alaje neda that's a lie. Kyovula Mayiga comes out to lie nakedly, white lies. He's doing white lies, only white lies. Baganda bange basebo ne banyabo Ssaabasajja Kabaka agenda tufaako nga tutunula bwe tuti kubanga kye bamukubye ekyo teyabadde vaccination nedda. Kabaka gye bamukubye teyabadde vaccination, that is something different kubanga vaccine tebagikuba mu mukono awo. That is something different. Okitege. So baganda bange tuyimuke tusigale nga twogera otunayogera kuno ku internet netulemerako ntukomentinga netulemerako netwogera amazima. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi agenda kufuna obwenkanya bwe twagala bwe buliwa. Ssaabasajja ajibwe mu Uganda, Ssaabasajja atwalibwe mu America, atwalibwe UK, atwalibwe wa ajjanjabibwe not mu Africa. Never. Not in Africa. Never. At least South Africa. At least South Africa. But not any other country. At least mu Africa, at least South Africa. Kabaka agenda tufaako nga tulaba wetuti. Alukasukira embazzi ndigigaya. Tubeereeyo nga twechanga. Ssaabasajja alikasukira embazzi ndigigaya. Bichi. Kati Mayiga yagimukasukidde. Tukozeewo ki? Alikasukira embazzi ndigigaya. Mayiga yamukasukidde embazzi. Tukole ki? Tuzuukuke banna Uganda. Basebo ne bannyabo tuzuukuke. Banna Uganda. Basebo ne bannyabo tuzuukuke. Let's keep tweeting. Let's keep commenting. Let's keep posting, demanding for our king. The king can't breathe. Kabaka tali free. Free the king of Buganda. Free the king of Buganda to posting buli wamu. Kubanga kamba bulire. Banyina Ssaabasajja bonna bali compromised. Banalinya bonna. Bonna bali compromised. Bonna. Tewali muntu ali clean.
So it is high time. Basebo ne banyabo. Kajogereko ku nsonga ya retreat ya National Unity Platform. It's a good feeling okola president wange nakomyewo to speak to the public. It was just amazing. Nentwalo mukisa guno okwebaza Secretary General Mwami David Lewis Rubongoya for the tremendous work that you're doing for the party. Thanks a lot. Era basebo ne banyabo. Dictators' days are numbered. Mumanyi lwaki? Nali mu meeting nga Secretary General ayogerako ne ba diasporians. Nemanya, we have a big resource. We have a big resource in the person of David Lewis Rubongoya that we have not exploited yet. We Ugandans, we suffering Ugandans, we the majority who are living in poverty, we the Ugandans who are fighting for change to liberate ourselves, we have a big resource that we have not taken time to exploit enough. David Lewis Rubongoya omusajja w'omuwuliriza bw'oti, the confidence he exhibits, the plans, the sense of humor, the knowledge, the brain. Baganda bange Museveni, this generation, that's what you want. And this is the only chance that we have. Museveni, that's what I want a generation yenu. Museveni, that's what I want a generation yenu. Umusajja gwe beta David Lewis Rubongoya. Nze cause I've met him. Naye w'omulaba walinga ayogera ne banna Uganda. Owulira nti I mean, there is too much brains behind. There is too much knowledge. Jetulina okujjako oyo musajja for the party. But na Uganda, this time round, this is our time. Chona chitukola nyo kidabolinga. Mwala ya mawulire wano Anthony Blinken owa mu America, Secretary of State, bagenda ku issuing visa restrictions ne sanctions to those who are involved in the massacres in November and all the electoral violences that happened. So basebo ne banyabo chonna chetukola, because you have a smart team that you need is smart. Chonna chetukola tulina okudabolinga. Museveni aweddeyo. Museveni takyalina kyagamba banna Uganda. Museveni ayabise. We are blessed that we have a smart team. We are blessed into a president aina courage omugezi eyebereramu, and we are blessed that we are the majority, and we are blessed that betuvuganya nabo bakadiye otsegera betuvuganya nabo chobola president yajita Robert Dobb style nti betuvuganya nabo bali too old to understand this generation. That is also a blessing to us. Nti betuvuganya nabo batibo habulwa bani bonna bazeyi. So basebo ne banya ku resource general in the person of David Lewis Rubongoya, we must win. We must win this revolution. No kuguka. And the revolution no kuguka. Cause amanyi gonna gali mu National Unity Platform. And the revolution no kuguka. Mukitegera basebo ne banya. Babye sente ono gondi Alfonso Winyidolo yeba mutekerawo kasacha kulanya twalo musango mukoti n'amanya nti afunye sente ne bakola budget yayo ya 1.2 billion mu mwezi gumu ku musango wa Kyagulanyi.
judiciary ya spending 1.2 billion. Kitegeza singo musango gwamaze emyezi 2 singa tugenda koso obumbi 2.4 billion. Oye Kyagulanyi center mu Robert. Njoja kwetagezo sente okugulira abalamuzi bonna. Oye Kyagulanyi center mu Robert. Basebo ne banyo. Let's double the energy. Let's double the energy. Nemba bana Uganda 15 mukwate ebipande mugende mbiwanike. Anyway ya we mubeera we muba mwekarakasiriza mutu recording ile tulabe we muri nenga buli kyokola kireta impact. Mukwate ebipande mbiwanikire buli wamu. Museveni has not been recognized anywhere as president. Tiri ya mu recognize nze yafudde mafuguli ya mu recognize the juzi yafudde. Museveni is not recognized as president. So basebo ne banyabo, this is our time to stand up for our right. This is our time to defend our country. This is our time to yiro ko Uganda omubiri. Na yenze ndaba kuchine kya Ssaabasajja Kabaka Uganda twanjiride onnyo omubiri nti tugenda okuzuka okumaze kya Ssaabasajja Kabaka otolwa Ssaabasajja Kabaka weruti nga tumaze omulwanira afunye obwenkanya bamututte mudwairo mujjanja bangane Museveni taliwo. Era Museveni mistake naye agenda gikola kubanga Museveni tumutayiza buli wamu. Eyo mistake agenda gikola ne RDC we Mayega bagenda kola ensobye. They are now tampering with the king. That is a big mistake they will ever regret in their lifetime. Murainie a big mistake okwata ku Ssaabasajja Kabaka. Basebo ne banyamu tozikiza tojjako kigere genda maaso kyonna kyokola positinga leta amawulire teekawo ekipya demanding Kabaka waffe demanding Victoria yaffe teekawo buli mbeera kubanga Uganda tekyali nsi. The other one is a cave of thieves. Eri mpuku ya gabbi gali awo buli kimu gagala kubba. Okitegera. So bana Uganda basebo ne banyabo mba ku live eno ngamba kutira twebereremu tetuzikiza ebyo bimulabye chali sirwanga ebyo bimulabye batubuzabulizaako naye tetupowa tugende mu maaso tulwane obuwanguzi bwaffe. We are removing a dictator. People power, our power. NUP everywhere NUP. Kambagalize akawungeza akalungi musibe bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama Katonda abankomire mweraba.